okuva oli omuvubuka eyafiira ku fango ni bwe yafa Jerome ebintu byonna byayo eyo beach naye ajja kumala agambe nti abanuupu bagitudde nga si ye ya Nyakaana. Nyakaana omumanyi owa Senale Paaka. Ebya Alien Skin abyongedde ddala okubeera nga abyononeka bwe tuwugerera hasaawa zineeno ate mulowooza eby'omugenzi Joram yafiira ewuwe ate nabyo tebabigase ku nsonga za Namutebi ku poliisi abaatuuseyo dda famire maama wa Alien Skin amaziga agamuyitamu we tuwugerera hasaawa zino naye nga tetunagendayo vidiyo eno mbadde nsaba osooka ogimpereka like kabenga kasotambula katwekera bonna banjagadde okumanya kweno information naddala bana Uganda timu Namutebi timu Alien Skin namwe muli oba nedda mugenda kwanga mutubulira mu comment section gwe olooza ani omutuufu olunaku olwaleero nga benkugambye omukulu Shadia Wakyagwinya avuddeyo n'agamba nategeeza family ya Joram nti no bakwate oyo omukazi omulungi nnyo oyo Namutebi kozi Namutebi mujuke bulungi abaana be baatwalanga ku ssomero oyo omulenzi Joram eyafiira ewa Alien Skin kitegeeza ayina by'amanyi kyova olaba abasinga badde bamupinpointinga nga bagamba nti no bannange di family erina okukwata bulungi n'omukyala so that ebabulire information yentuufu ku nfa y'omwana waabwe Joram kati gwe nga gwe omulabe wanda boy yuki olowooza wano kiki kyagezako kubeera nga ensonyiweetinga gwatana subscribinga obeerenga weegatta ku mukutu gwaffe guneno sokolabe Shadia biki byayisa okuva oli omuvubuka eyafiira ku fango ni bwe yafa Jerome ebintu byonna byayo eyo beach naye ajja kumala agambe nti abanuupu bagitudde nga si ye ya Nyakaana. Nyakaana omumanyi owa Senale Paaka. Jakujja bagambe ne beach yange bagitutte abanuupu. Ono agambye mbwa eza Hamadika baziwemu omukazi mama Fena yazirinyamu omugere gulina kaziina nalo baso ndo bukadde bubiri nalo kitone nabulinyamu nyonyo gende Nairobi okulaba omulwadde baso ndo bukadde bubiri mamero nali akola ndodi yali amubanja nalo kitone nalinyako ennyonyi ne mu Sudan nezigwawo ziti naye banange ebintu by'obufumbo lego suspect si byangu nze nakyenyiza ogamba abakazi okusinziira ku mbeera gye tuli muzaale katini kuba oluusi n'abaana bakuteeka pressure neggwe n'omwana akasuka ekyuma Shadia oli omwana akasuka ensigo nze namutidde nze nange namukasiza omwana oyo akasuka ettako abaana basatu omwana ali fatayiro nze saawulako omukulu na muto okujjako w'emyaka 2 yalina enjawulo kuba n'abaana nange nalabye ku birthday ya Tina nalabye ate ono omuto oyinza okugamba ye mukulu wa Tina kati omukulu oyo gwe walabye yalinga mukulu ye Pepe kati Tina yono gwe bateeka ennyo mu kamera ono gwe bali baagala mbu afuuke gudo bamita champion Tina ye mukulu naye ate ono amuddako amusinga obukulu nedda omukulu ye kyekye y'omukulu nekuddako Tina nekuddako Pepe naye kyekye tabeera nnyo mu kamera ne Pepe bateekamu nnyo Tina ennaku eri emakiidi alina abakazi namwe amanyi agamu mugagaane nga otuma otyo anyway olaba mama we yamutuma mu Lwana oli bamutuma mu Lwana atandise okulwana ate mwekwasa mumuleka akukiriza oli ye mu Lwana ate awuza n'okuyebireeta erinya yalisikira kuva ku kika Godfather nno yogera by'onoosobola oyo omukazi si mwana w'abantu gwazina bannamwandu ggwe ate gwe Godfather okuba nakulaba mukanzu ng'onaabira mu nkuba gwe musajja gwe zinakwesonyiwa kuba nawe waya zote zigatta kati onoonya kunaabira mu nkuba kasitogireseko abantu bwe bali abaawali ku gundi ngenze wamanyi oba genda bulijjo gwagibezaawo genda okole eyo tutumalako janaka kandi ffe tubeera wano nga tuwuliriza gwayogera ebitagatta otuyise bawumba tutu kati ate biyinza ogattana olereza omukazi Godfather naye ayogera ebibi Kabata nze mpolereza omukyalo oyo nyimirira naye njagala Alien Skin amukolere business soko mali ebi ajimukolere ngani ya muzaala omukyala gwe yali yegaddangako era abadde mama Godfather endowooza yo nayo munnaye bw'abakwegadanzako bakoledde mmeka eyo ebweru gy'oli omukyalo oyo tayawukanangako na bbaawe
kulwensonga ne ku birthday yaliwo ngali ku stairs ayimiridde ekyakutwala ebweru tolina bakwegadangirako mu Uganda bakolera mmeka anti obusiru bwolina obusiru bwolinatenze n'oli bikwataganira wa kyogamba nakwagala nesibe kwali nti yeyanzaalamu kuwabya bannammwe obuzibu bwolina kitegeera nti n'abasiru bakula kati oli mugumu abasiru bagumidde kuggwe olwokuba nti njogera oyogera tosobola kusirikako ebbanga lyogeredde n'abalala naffe ne tuteesaka ani akugambye nti byotesi bituufu genda okole eyiyo kwoba osomera enjiri olinga alina akatabo oyogera towuumuza ani akugambye nti byoyogera tubyagala nnyo sirika ffe balina amagezi tuteese ate nze musajja gwo ndabikira okuba nga tozaala gwe ku lw'ensonga bukyamberawo sikulabangako na mwana eyakuwalabula okutwala okusiba ye yakulyoka muli basajja bakulu mukaddiye n'ebyoyo ennyuma naye temulina magezi bakugamba oli omuvubuka akolera omwana munne bizinesi at least Soka wanga Balienski, sit down and see, do I have a talent? Am I just lucky or am I talented? Byebuuze. Kuba atamanya gy'ava. Atamanya gy'alaga tasobola kubula. What are you insinuating? Omuntu nga tomanyi gy'olaga tosobola kubula. Kimanyi ekyo? Balienski is talented. Kati gwe Okay. Byonna birina. Kati ki ekimukaabye? Mumukuba enkokola mmwe. Anti enkokola ne tunazikuba alina talent agenda kugwa. Agenda kutufumya ennyumba atu disproving. Okitegedde? Nti banja balina talent betwogeddeko. Mpola. Bakyaliwo. Kati goma ate mu nsi muno njala nkutegeeza manyanga nnyo ennaku yo. Ng'omuntu. Bwe tuba wansi kubanga ebiseera ebisinga oba oyagala nnyo tuba tusuubira nti gomanye ennaku yo okusinga ffe. Nze? Yes. Kyalo omuntu namu gy'ova. Kati ffe twafuna challenge. Tetwakulira mu family ezaffe nga tetuli bubi. Ninga tetwali atumanyi. Gwe Mustafa? Yes. Mwakulira mu ssente? Yes. Ninga tetwali atumanyi. Naye kati ensi ekumanyi. Kati bino okubeera muki? Mutwe. Ndi kyovola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 71 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.